Kakati Irene Namatovu concert ye yabadde ku Serena. Irene Namatovu concert ye yabadde ku Serena. Tiyalanze okulanga kwe kwabadde mu bbugu muliryawo. Nti balanze ennanga n'esasamaza. N'ekikulu kya byonna nti abantu basobodde okutegeera. Muganda Omuzungu agamba there is many ways of killing a rat. Oyinza obutalanga nnyo kintu kukifiirako naye n'otuuka mu kifo ng'abantu weebali. Ekisooka Irene Namatovu ne bbaawe nabo bapromota. Era concert ebitundu 7 ku 10 bye bagyetegekedde. Wadde mwabaddemu erinnya lya promota doza just bamuteekamukko. Bamuteekamu just mu kusooka ne bateekamu erinnya nti concert erina promota. Manyi concert bebeerako promota kizo bagaana ebako ne kavalue. Naye nga Irene Namatovu ne bbaawe Honorable Geoffrey Lutaaya concert be bagitembeese bulungi nnyo ne batambula do to do zo tebo bazitunze. Abantu tebo bazitunze eza zo zabadde zajjudde. Ofuna bulungi abantu aba ordinary eno basikayi soja gye tutuula ab'emitwalo 10 abo babadde bamitwalo 10-15 mitwalo 10 abo nabo babadde 80% abayingidde. Zo table zabadde 100% sold out. Mu bufunze turn up kamaro blocking n'embwa. Denzo Derrickson Uganda. Denzo Derrickson Uganda. Genda we mulabe wamwe. Mulo blocking n'embwa. Blockinze genda gasiya bulolo. Genda we mulabe wamwe bwagwe. Let's abuse him empisa kintu kikulu. Webale nnyo. Turn up Irene Namatovu ku concert yajjo ku turn up abantu bazze batya. Twamuwadde 9 ku 10. Ofuna bulungi? Irene nani? Namatovu. Ofuna bulungi tudde ku ki? Production. Tugenze ku production. Amataala stage ebyuma ofuna bulungi ebyo percentage twabawadde 60%. 60% yetwawadde amataala bano bamusedde kuba screen zabadde nungi light 75% amataala screen ne sound bawadde 75 baba muyize ndu abayise sibe kiri kakali tugenze ku production ebera kiki director production tujimaze 75%. Ofuna mu turn up tumwadde 9. Tuli kwa Irene Namatovu ku Serena. Tuli wamu kakati tugenze ebera ki director ya directinze show yonna. Ofuna bulungi bayimba batya ono ayimba n'avaawo ono najja oluyimba okuluzannya. Tuli wamu drama eyabaddemu eyateesetese drama mu concert ya Irene Namatovu. Irene Namatovu mbabanga kuli kumpi mbadde nkisaba omutuge. Eyategese drama mu concert ya Irene Namatovu. Eno drama yarese mbalwasa. Nereta muwade mwana muto ba mumpi muntu mukulu. Lwasa mademu Shakira mademu kano kanyinaze Kashira Price bayambadde bulungi nnyo ne banyuma ne Shakira yambadde bulungi nnyo ne Lwasa yanyumye naye kye ba directinze tekyawoomye. Olaba omuzannyo olaba concert ya
ya Pastor Bugembe yali perfect drama yennago bazanyira mu nnyimba ezo yali perfect bamu directinga bulungi ndoza nabo bambi kibadde bagezaako okukola ki naye eya directinze omuzannyo ya directinze moment eyo lwade oluyimba olwo webazanyidde ani baletedde Shira Price Shakira ani oyo Lwasa ebintu tebyawome byaboye era omuntu eya directinze ebintu ebyo yabitendese mbadde nsaba bo muri kumpi mugwe mbulago omutuge ebintu ebyo moment eyo teyawomye nakatono tebyanyumye tebyasesezza tebyabuuliridde kiri awo mu bufunze eyo moment nagiwadde 20% moment eyo eyabadde eya drama teyawoomye nakatono era tusaba eyabiteeseteese ebyo bamugwe mu bulago bamutuge tugenze mu kuyimba n'abayimbi abamwerekeddeko ebimu ku byafudde concert ye Irene Namatovu okubeera successful manyi music wedde oyo tasingika abamu bakiyita ekikadde omuntu bw'abanga agenda kulaba Irene Namatovu ng'agenda kulaba Mesa Kisemakula ng'agenda kulaba Geoffrey Lutaya ng'agenda kulaba oyo Mayinja Haruna Mubiru aba asuubira okulaba ab'ekinywi kye bonna nga bali Irene Namatovu oba osuubira Mesa okubeerawo Mayinja okubeerawo Kusasira okubeerawo Stacey okubeerawo Haruna okubeerawo Haruna saamulabye yabadde bize Geoffrey Lutaya okubeerawo ebyo bimu ebyafudde show ya Irene Namatovu okubeera ennungi abayimbi abo abayimbi ddala abayimbi ba teri ababuusabuusa bayimbye bulungi ne Irene Namatovu naye yayimbye bulungi ofuna bulungi abayimbi okuyimba abayimbi abayimbye naye okuyimba n'abamuwerekeddeko n'abawadde ebitundu 85 ofuna bulungi nnyo omwogezi w'ababuloga tuli wamu embwa yasenkayo girabyeko kakati tugenze ku moment eyasembyeyo moment y'okwambala Irene Namatovu mbadde nkusaba eyakwambazza oba akuli kumpi awo naye bw'oba tomutuze muwe obutwa Irene Namatovu bukyanga otandika kwambala mu concerts zonna ekisooka Irene Namatovu y'omu ku bakyala bayambala obulungi abasabika omubiri baba atambula Irene Namatovu ne Maureen Nantume waliyo abakyala abambala kuba bw'obeera ng'oli munene n'oyambala oba sikaati bw'okutama bwoti ofuna bulungi ebiseera ebisinga abakyala osobola okulengera omwala ofuna bulungi naye Namatovu ne Maureen Nantume balina ekintu kyabwe kye bambala ne kibakwata muno sikaati ne bebeera nnyimpi n'abakutama tolina ky'oyinza kukola ki eyo likodi bagirina bawa emibiri gyabwe ekitiibwa naye Irene Namatovu eno ye konsari gyakyasinze okwambala obubi ebintu bye yayambadde tebyanyumidde mubiri gwe bisobola okubeera tibyabadde bya bbeeyi ne Irene Namatovu ebyambalo biwayambadde byakufaananyiza bubi nnyo ng'olinga lagamafini ekikwambaza engoye eziriko ebintu bino ebikujjo ebigundi biwawaatiro kiki ofuna bulungi Irene Namatovu kirizo bagaana yayambadde bubi ayina olugoye lwe yayambadde olwabaddemu ekintu wano olwo at least ko naye engoye nezikukwata akabina nezikukwata mu maaso nezikukwata amagodogodo ebinyamba bina ne bivaayo Irene Namatovu yayambadde bubi nnyo engoye zaffe ziri
abakyala ze bambala ng'ogenda mu church okusaba ze bayambala nga bw'olaba Mariam Ndagire bayambala nga bw'olaba Juliana n'oyambala engoye zitaliko bijwenge ebyo ebijwenge by'abayimbi bali aba .com onfuna bulungi tiyayambadde omanyi olina okwambala ennyambala ebakinga ne music goyimba yayambadde engoye nga ate wakiri Vinka yali akuba Vinka kumpi byabya yayambadde ebi nebyamunyumidde okusinza ku kika kya music we wakola ki nayo bakumanyidde mu nnyimba za message kubuulirira ekikwambaza ebintu bijwenge yadde nga agenda okubuuka mu bbanga galinga mimbi wa R&B wa hip hop Irene Namatovu toyambala olugoye nga tuliko bijwenge nga lukutte bulungi nnyo nga figa lugibisse bulungi nnyo Irene Namatovu okwambala mu bufunze tiyafunyewo kabonero era mu butafunawo kabonero manyi buli lwokola ekintu ng'oli under 50 oba toyise kubanga waliwo ekyambalo ekimu kyaddemu lumyufumyufu kyekyambalo artistico naye era kyabaddeko amachati amajolobero g'abayimbi baraga ba hip hop track number 1 ting this weewalanga nnyo kokola katono nnyo weewalanga nnyo kokola amawulire agagenda okutoolako amawulire amangi nga gagattako galyoke nze tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti Abe yakutte olw'okuba ayina sho gy'ateeka gy'alanga ayagala abantu bamumanye nti yakutte omwana muyina ekigambo kimukozesa nti every simanyi buli mawulire gonna gabeera kiri mu luzungu kakati tosobola kubanga Irene Namatovu kosati nga bagirinze yabambalidde bubi nnyo 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 n'oyambala saagala nnyo kukozesa kigambo kubanga amutyoboola naye engoye ziyayambadde tezanyumidde mubiri gwe n'akamu n'akeddagala okwambala twamuwadde 30% Irene Namatovu kuba tiyabadde bwerere yayambadde sibe kiri tumuwadde 30% ofuna bulungi naye nga concert bw'ogigatta yonna awamu musobola okumbuza concert yamugasseeko yamutoddeko oba yamulese waali concert sente tukize tugaane yafunye ofuna bulungi concert yagifunyeemu naye okumugattako oba okutiyamutoddeko naye concert ndabanga etalina kyeyamugasseeko yasigadde waali teyasse ate teyalinye financially mu ssente yafunye naye tugamba okwongera ku brandi concert nkulaba kwange concert ye talina kyeyamwongeddeko naye teyamukakkanyiza ofuna bulungi teyamukakkanyiza naye ekintu ky'okwambala kino kikyabadde kirungi kyamuwewuddemukko bannamatovu tebamumanyidde mu bintu byakwambala ngoye zityobola mubiri gwe bamumanyidde okuvaayo nga aggumidde galwa Mariam Ndagire bavaayo nga aggumidde Juliana Kanyomozi ofuna bulungi concert tiyamugaseeko teyamukakkanyiza yamulese bwe yabadde Namatovu yakwe kubanga balina amaanyi gaaba gagundidde agedda tiyamugaseeko ate tiyamutoddeko Irene Namatovu tumugyeko engalo enyondo tugenze ku shoja ba boycotting tugenze ku concert ya Jasmine soja basiza kimu ne bagamba teri kugenda Lugogo era tebagenze ate balabise gwe mukulabako bwalabye kubanga video bwavuddeyo eno ewabadde ordinary ng'osokuba omupiira match ku match gagugwa program ye kugamba nti gwe yabadde ina kutunula etya simanyi yali ategeseeko nga wali ategese kusoninga kamera
kakati bwana Senkai bwana Senkai chenjagala bane mwefuge Senkai 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 soko kakaneko omanyi lwaki abaswangiza venue manyi nze mu Uganda muno sinaayo ba promoter mu Uganda mwe bali balungi buli omu ayina amaanyi ge buli omu ayina obukugu bwe buli ngabola abakozi b'oku radio nti Kadima mulungi nnyo professor mulungi nnyo mu kintu kye mu byobufuzi mu byafaayo kubanga professor yazalibwa 1926 kakati mwebyo linda ko mu byafaayo mulungi ate Kadima yinzo butakola ki tuli wamu kakati essaawa zino ba blogger mu Uganda ba promoter balungi nze seegomba muntu nga talina kyansingako omuntu akola ebya bulijjo omuntu gwensinga simwegomba neegomba abasajja babayita mu ba promoter mu ggwanga neegomba abasajja babayita ba Swangz Avenue ofuna bulungi era ne mu Uganda ba Swangz Avenue okubeeramu batuyamba buyambi bateekawo kitabaddeewo basongolwayita bawandiisi badirector ofuna bulungi bayiya bakyogera batya abayiya ba creatives ofuna bulungi ba event organizers ba promoter balese ku bantu abatabaddewo ne babateekawo bawine Nwaji ba Kitaka ba Vinka bazawi ba Irene ntale babaleta ne badde bali ningo balaba bataddewo abatabaddewo nzi balina abayimbi be balina bampaana wano promotinga nga sisobola kubajjamu wadde akaziki konna nimba de bakolaga nti babajjamu omuziki ofuna bulungi era ijja Kitaka munene nnyo tumipankira era yimu ku bayimbi abanene kyenkugamba bakira ku makya ne baleeta omuyimbi wa Mitaazabu ofuna bulungi era mu corporate world mulungi nnyo n'ebintu bye bamuyimbisa bw'obanga tuli mu kugukimala tusobola Azabu itajika muziki ne bamujjamu muziki nakola ne concert yali successful ofuna bulungi kakati aba basajja tubayita ab'okuzannya ba Swangz Avenue bateekateeka Ekivulu nga n'amagoba bagayina era mu Uganda be bantu abatasalwangako Swangz Avenue tebategekangako mu byafaayo aba Swangz Avenue concert ne basala ekyo tekibangawo mu byafaayo ne mu Uganda tekibangawo ffe tukola ebivulu tufuna abantu nenga kivu kikusaza kimiliyoni 10 ba promoter mu Uganda nze promoter kyasinze okuteeka ebivulu mu Uganda ebingi ebifunye n'ebisaze ofuna bulungi ate singa ebisaze nga bye bingi naye bade siriwo ne wano ofuna bulungi naye Swangz Avenue be balina likodi y'omuyimbi ofuna bulungi bamwita Nwaji Lugogo oyo amagoba g'erugogo be balina likodi yaago bategeka Ekivulu ab'emitwalo 2 ne bajjula ab'emitwalo 5 ne bajjula ab'ettebo ne bajjula yali Nwaji oyo gola bannakanwaji Fire Baby Swangz Avenue be balina likodi eyo tuli wamu ne bategeka Azawi ku Millennium lezo twali ku Millennium bategeka Azawi nga n'amagoba bagalina nga ku mulyango abantu baba nga ku mulyango baagala kifaananyi kitaswaza muyimbi waabwe ate tebagaba tiketi ya bwereere ate nga lwaki bagaba
owulira bulungi nkutemera nze mu Uganda segomba bantu simalage nze mu Uganda nikugambe negomba baswangiza avenue ofuna bulungi omulala gwe negomba ali omu nga muntu manager bamwita Jeff Chiwa abalala mwebali ne ba makanika ba manager mwebali ne ba nyondo akera ku macha n'agamba gwokimanyi oluyimba lwa Jose Chameleone obo bonna bongo ba Jeff Chiwa oluyita batya yefe olwo luyimba lwa Jeff Chiwa omanyi fe tugula ennyimba n'ogula oluyimba n'omanya agenda okuluyimba nti agenda okujjayo amakulu buterevu kati naleeta osobola kuyimbira osobola kuyimba nga webasse kati mbadde nkugamba oluyimba olulaba olukyasinza okubeera olunene olwa ezimu ku nyimba ezasiga okutweninga mu lockdown lwali lwa Chris Evans baluyita bikalubye Serena Butter ne Chris Evans nga Serena Butter yakamala okuva wa Bawes papa ne musayininga kakati namanya nali sobola kumuwa luyimba nga terwina kakwate ku byabaddemu ofuna bulungi era mu byafaayo lwe luyimba olukyasinza okubeera olunene eri Chris Evans luli mu 10 million myaka 5 taluyimbangako nyimba endala ziri milioni 3.5 ofuna bulungi kakati omuntu omumanya nti azabu ngina muwa luyimba ki obula bulungi kakati ekyo Jeff Chiwa mu Uganda yakisinga ali omu ku balungi abalala bonna yali badde manager amuddako yali badde Roger ono Spice Diana gwe yagoba baya gwe yefuulira kakati ate Roger talent mu kuzuula ono kyalina okuyimba si mulungi naye ye muntu okukwata ekintu nakyo kuba abantu mu maaso n'ekifuba naye wali owaddeko omuntu emmere n'atuuka n'emudda ng'agiridde epiye kakati Roger wa Nyondo owulira akwata oluyimba ne beruba lubi n'alusiba ku bantu nagamba nkubira luno bloga terayo luno nakuba era yapika Spice Diana mpaka lwe yamujjamu omuziki era okumanya nti yali w'amaanyi paati yali y'amaanyi be yava ku Spice olaba Spice yaseeseetuka ofuna bulungi kati ayina Spice ayina akayimba akalungi naye okalaba kabulamu onfuna bulungi ekintu ne bwe kibeera katulande saawo zino babloga byonna bye tukola byonna bwe mba temubiwadde bantu battawanira bwereere tuli wamu nobo abayimbi abalina music bangi nnyo abayimba n'olwokuba tebalina busobozi buteeka nyimba ezo mu bantu abantu tebabamanyi kati essaawa zino management ya Spice Diana gy'alina baabeera mugezi mmanyi akaliro yakawulira dda ate bw'otamala kulaba ku mulala manyi osobola okulowooza nti oli w'amaanyi ng'olina g'oli naye lw'ofuna ku mulala asinga kwonola omanya nti nalina fadda kati Spice Diana yaloza ku management endala kati kkiriza obagaana kati omugaso gwa Roger alina okuba nga akola ki era Spice Diana baba mugezi agende yeetondere Roger kubanga Roger ate ne Roger naye saagala gwe kamalo owaayi omuwala ow'essimu kati omututte kale tubeere kwalo baali mu lukwe omulaba omuyaaye kati badde mbagamba Roger essaawa zino Roger yeetaaga Spice ne Spice yeetaaga Roger teriyo kintu kibi mu music kugatta bizinensi n'ogatta n'omukwano era bwe baba nga bakikola nze ndowooza bu bizinensi yonna 60% bizinensi eyiika kati Spice alina oluyimba olulungi naye aba teruyina maanyi lwakuba nti tebalina baddukuba bantu mu maaso ofuna bulungi kakati essaawa zino nzimba ntuuke ku Vinka Swangs Avenue teteekangako mu byafaayo mu Uganda Kivulu ne kigisala egenda mu Kivulu nga n'amagoba ekola ki tuli wamu kakati tugenda kusooka kuba abadde ku social media nga bagamba boycott bakigambye mubaboole
eriyo abajega abeyita abekibiina kya NUP nze mabegakaawo banteekako ekintu ky'obusosoze naye banfuna bubi nabagamba nti Lweyigi omuyimbi omunyankola asinga okubeera ku foomu n'omuyimbi omuganda King Saha asinga okuba ku foomu twagala tugende London ku bato ofuna bulungi bepimemu abantu banfunamu bubi awo ne bampisamu eggaali mayenze koti y'abantu bekuteekanga ku ntandaalo olina okuvaayo n'okiriyalinga ne mbagamba bannange mwanfuna bubi nze siri tribe era siri kibeera mu Uganda ntegeka bayimbi baganda emyaka 27 97% ntegeka ki lindako baganda kakati sisobola kusinziira awo n'ennafu ya tribe yonna ekyo kiba kyabulabe era sisobola kikirizamu naye abanfuna obubi bamala ne bategeera naye abatagenda kutegeera abatajja kutegeera abakulinako obukyayi abatajja kutegeera naye ekyo omanyi omuntu ow'omutima omubi omutima gw'omubi gusobola okubikka okutegeeraako ofuna bulungi omutima omubi ekituufu oba okirina naye ng'olina omutima omubi nga n'ekituufu weebale nnyo n'obuzaabuza kakati tugenze abakikoze baswadde n'ebintu byabwe buli muyimbi yenna alina mu Uganda buli muyimbi alina audience ye abayimbi mu Uganda bonna tebenkanya audience betwagenda Kololo Lweyigi yafuna numbers ze King Saha yafuna numbers ze Kenzo yafuna numbers ze bato ya Shiba ne Sindi bafuna numbers zaabo ofuna bulungi buli muwagizi we yawaana shoye okusinziira nga bawagira omulala n'alaba okusinziira ku bukugu bloga mbadde mukaya kiriki nti buli omu alina gwawagira era bano mu Uganda tetukyalina ba professional bannamawulire abali professional nti ye nababa awagira omuyimbi bakola ekibi akyogera ono tebaliiwo wano buli muntu awagira kintu kusinziira nga ayogera ekintu okusinziira ku buwagizi bw'omuntu kati omuwagizi wa Arsenal tasobola kwogera kirungi ku Liverpool oba Man U era eno pulogulamu yaffe ey'oku Sunday nze kategeka Ekivulu nga kinsaze naye nga tosobola gw'omulabi nga tosobola kiraba omulala avaayo ne yeewaana naye ne mbagamba nze kyansaze nze ekigayo munze nina amazima munze sina nsonga lwaki mba nnimba kakati ekisooka abo ababadde bagamba boycott ekyo kintu si kya buntu bulamu kya bulabe omanyi abantu basobola okubeera awo nga tebalina be bali nga balinga basatu bana ne boogera ne bakulowoozesa ati n'ensi endala n'abantu abalala kye boogera ofuna bulungi oli naayima ebulaayi eyo mu boycotting tetugendayo njagala ombulire Vinka okuyimbira bbaawe buzibu ki okimanyi nti kati nze ewaffe ebbanga lyo namusobola okubeera awo nga muli omukyala omwami n'omukyala ng'omulala wa Man U omulala wa Arsenal kati ewaffe nyina abaana babiri bokka bawagira Liverpool abalala ba Man U na Arsenal kati mbawo obutwa abalala bw'osanga omuntu ng'omulala awagira NRM ng'omulala awagira DP omulala awagira NUP musango kati njagala ombuulire essaawa zino Vinka okugenda ku taata w'abaana be n'amukolerako campaign asobola n'okuba nga yagendayo nga si muwagizi we NRM naye ng'agenze kusapootinga bbaawe njagala ombuulire bw'obanga otegeera bulungi nnyo ng'obwongo bwo tebuliimu katuli oyo abazi alina omusango gwaziza era aba NUPN yabagamba nti omuntu atabawagira guba musango ye kambuuze aba NUP be babaleetera ssente nga babugulako tebo nga ssente temuzigaana Kasolo yagula tebo ewa Kazibe kapo ssente mwazigaana Namyalo buli concert eba yagula tebo ne musho yabaddemu ssente nga temuzigaana kisa kya Mukama yabaddeyo wa Namatovu n'afuwa omudidi siwe n'aleemu waliwo yaziganye nammere timwamulabye nga asobodde
Abafrika mbuze concert ye Kololo ya Kingisa manyi tumwagala kubyogera yogera ko nga bavuma Kingisa siji yakoledde sekisabe kya government ebbalwa tojijambuya gokimanyi nti abayimbi aba opposition abasinga sagala kumentioninga manya abakazi be balina mu maka gaabwe baana bakulembeze ba NRM wano mwayogeranga ku TV NBS nesanyuka TV nga mujita Natasa Broadcasting Service najirabanga wano Kimbuye nga kibyogera sibe babadde abategesi ba Kingisa neno otunuulira ebbanga limumalanga muli ku byeyo bannange muteekesira mu kunoonya ssente ate bannayuganda tebabategeerera temuddangaawo ne mulowooza ne musobola okutegeerera bannayuganda Vinka abantu be yafunye kakati nze essaawa zino essaawa zino nategese Jasmine nga nnya September erugogo mundaba bulungi Jasmine black woman mulengera mundaba katisa libe kanyumidde Jasmine nga mmeka nga ajja September mmanyi n'abantu bagenda okufuna owulya bulungi era bemba ngenda ewa Jasmine mmanya nti ngenda kuteeka millions 5 4 6 buli muyimbi temusobola kugenda mu kifo ekigendamu abantu emitwalo 2 n'olowooza nti era gy'ogenda okufuna omuyimbi ye nalina bateekateeka concert kye bayita flop mbabulire saala kwogera ku concert ziflopinze kye bayita flop ekituufu ofuna bulungi concert beba tewezeza bitundu 5 ng'abantu bali 40-30 concert ebe flopinze bayogedde mu blocking boycotting mubabole abantu baganye era Jasmine yafunye ani Vinka yafunye abantu be abatuufu nze nabaddeyo mu concert ya Jasmine ate n'ekirala mwawule concert y'emitwalo 2 ne concert y'emitwalo 3 n'ekitundu ne 3 ne 5 omuntu sente mmeka z'osabye k'osinzira ogamba nti concert yakuze eki owulira kakati kambabuulire buli concert yonna ebadde erugogo bino mubifuna wa senior promoter 002 number 1 concert ezibeera zonna erugogo teba kuli Kamalu blocking embwa wase wairo KTZ Gate of Menyoko blocking ze Gasia wase wairo ate kibeera nga kina nyina waakyo kina n'abago kyakajiggulo kina abantu bina wase wairo KTZ genda of Menyoko blocking ze genda Gasia bulolo bweno tuli wamu teriyo muntu yenna kibulokinze wa makuchi the IT bweyo bulokinze genda Fahadi wamanye mbweyo bulokinze Japanese dudu big up papa weewaawo olinga laba kino kimpe mudde King Jabbi oba kikyusiza profile ekyo kigambo kinene onvuma otyo ekigambo kinene bekityo King Biddi genda kublockinze Kasia genda kublockinze wambwa King Jebbi togenda kirabi aliwo otunule muntu akuvuma kirabi kiri kino kubanga kyabba n'embizi ndejje mu kigo mbweno genda Jebbi nakwe kuluma omanyira ku live yange Abitex juu manchi blockinze tudde ku show ya Jasmine you don't know wamaso tulinamu ku kasente taata the king you don't know much respect nze bokuba olwali ku channel eno sina buzibu gompemula nankuwe bibyo okay nya September Lydia Jasmine wani okola chwana katutemye msaja wayogerera nya September laba kamblocking nembwe nendala blocking goyo lwachi mulira mu nya September mulira nya September Jasmine ati chaje bayogerera ku profile ku profile tekitadde oweita nkole sinakulaba agoba otekayo post ya Jasmine gwe nga nya September
nalabe kino ekivuzi kya takisi kino bakiyita bataki ekya takisi ekibire South Africa bwekikyani kino kikiseka mbotolenze kano ka Abitex kati goyina amaanyi agalagira abantu ne bawulira gwe kikiseka gwe tuula mu takisi yero kisikagulira takisi ne keyiya South Africa sikakola gwe musikayi soja gwe essira liteeka ku takisi gwe bakuyitani kiseka abantu bakuwulira nti bakuwuliriza mwe babavaako dda bannayuganda babavaako dda mwe lumbuye ne ttiimu zaabwe owai nya Septemba Jasmine wuno mwambadde kankubule n'ebivulu bye nnina gwe kiseka weekako kankogereko ofune mu kutusanyalaze gwe toddamu okumanyira gwe kiseka gwe olina amaanyi naawe agalagira abantu batulinzeko Abitex gwe omanyi nava musingizo omanyi ekitegeeza nsobola n'okujja South Africa nenkuteeka mu baasi nenkuteekawo ne bakuteeka mu basement bana ekino ekyabulabe ekyo kyemukola naye kyemuba mumanya mwe balumbuye ensi yabavaako dda nalabe lumbuye yagambye ti banayo tulina olutalo twawangudde mwawangudde lutalo ki mwe lumbuye watuuse kussa ly'okugerageranya Museveni